Yeso kombulieko ku byenviiri kuba twakuterayo akasentral n'okusoma mukazi tusigala tubanjayo sente mmeka? Mitwalo 5 yasigala abanja osobola okuba ng'osoma omalirize naye yatugamba singa oba oyagadde okugraduatinga ofune certificate ozijukira sente ze yagamba okwongerako zaali mmeka? 35. So ono twamuterayo emitwalo 3 n'omukyala mukwano gwaffe yatwayeka offer katintini kokusiba enviiri abenga ina omulimu ogw'omumutwe gwasobola okola nga ne tuba tugende ku makya netwawukana asobola otambuza obulamu bwe ne twayo emitwalo 35 ku 3 ne basigala batubanjayo emitwalo 5 naye natugamba singa tuba tusobola twongere emitwalo 35 bamuteeke ku level eddaka lemeyiga bwizi bamuteeke mu banna abali mu institute processing certificate gawuni and so on asobole naye okugenda akole ki atikkirwe nga bano babatikkirawo ne bafuna certificate zaabwe ogenda okusoma mulimu era ng'olinawo ka certificate ye kati otuuse wabiri bityo oyizeeyizeemuko Kiswahili nkimanyi peso sinaba muyiga bulungi omuguwa ngumanyi omuguwa kyeki guno gwa dread buno obwanvu buno obulebeta bwe buti ne twist omugezaako ekiswahili ate okutungako wiivu bana bagiyiga wiivu kale ani notres ngaba afaanana atyo osoka noseba akatutwa so wuuyo waati owaali watuuse mwebala babadde tukwasaganyizaako kuva emabegaye lwakuba sometimes tukola story z'abantu bwe tuba tuzikola tutandika ffe nyinza ogitandika nzekka naye mbangaawe mba ninamu nzaateekamu and so on paka namu abalawe mutusangira era most of the times abantu mwina emutuuka ne mugambayo okay ffe tumukomezaawo naye bwe tuba nga tusigadde asobole okuba nga yeyongera mu maaso kati kitegeeza